mu bana abasajja TikTok beebaka nabo agent mwakola ki akasente abanako kati agenda kujja yeebake naawe naye nga kyakulekedde nga mugugu kati wajja namala okwebaka n'omuwala ye transformation ebeewedde agent wamala okujja okwebaka namala ku transforming buli musajja atandika okujja naye ate buli musajja akwebakako munsi y'omwoyo abeera alina kyazadde. Waliwo kiddimuni kiri wansi eyo kibayita mamoni zamutubulirako mamoni dimoni eri bano simanyanga abantu abanafu era kyo kiddimoni ekifaananyi kyakyo ebifaananyi bino njatandika obbalaga mu deep inside ekifaananyi kyakyo bakulaga ekisajja ekinene kitudde kiti kyonna ebigundi oguto gukuddeyo kyalya nnyo bipiza waliwo golodi awo kiri wonna kiba ne golodi emikuufu mamoni ayinamu ddiini nyingi nnyo ezimugira ezimusinza ne wano e Uganda weeri tulinawo ekkanisa ya mamoni. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Ku MRLife kwe tuli ya manya bampita Rimasa oba Metani Club Bongo webale gwa tugoberera kutugoberera webale kutwagala webale kuongerera ddala kusubscribinga kulaba na kusharinga weewaawo amaanyi bituzaamu amaanyi bwe tukola ne mulaba ne musharinga ne mbako ne kyemuyiga ne wagulu wa byonna buli bwe mu commenting nga mulagira ddala nti you are positive about this kikolera ddala amakulu gwe ayina omwagalwawo oweereza buno wala Bongo Charity Foundation mbera na kusiiga bifaananyi kola crafts za njawulo tukusiiga nga bwe twasiiga ono tukusiigira ddala nga bwoli tuweeyo omulimu ina birthday tugenda mu kaseera ka success card wandyagadde okuwa omwana wo success card naye nga yabisiige wandyagadde celebrating maama wo mutyako mu ddiiro lyo wandyagadde ofuna ebisiige ebyenjawulo menye kindeke ki tukuleka ebisiige byaffe akasente akava mu bisiige ebyo ke tukozesa ddala tokuzimba essomero lyaffe eryo eriri e Kamengo dolaba eyita ku screen essomero eryo wetutuuse kati tulimezze naye tetulimezze lwakuba tulina donations etufunye wano nedda tulimezze olwokuba gweoyimiridde notuwako ebisiige byaffe notugulako entebe zaffe n'ebirala kakati omugaso gw'essomero lino mu society lyaffe gwe guno nti buli kaana ku luguudo akanywa ebiragalalagala sitaani kajooga tugenda kubujja ku nguudo bonna tugutwala e Kamengo. Gomwana wa Katonda kya bulumi okubanga buli kadde waliyo omuntu gwe batta mu bintu by'okusaagirira waliyo omuze kati obwana buto bujja ne bukuzingako ne butandika okukubanga bwe bukubba nga bwe bugamba omubbi nenga bwana buto paka bwe bukutta so naawe ali eyo tolowooza nti oli safe teweeyibaala
bwandikwata ng'ova mu supermarket okwagula bine essimu ennungi ne bukuzingako ne bukukuba. So ebintu by'okukyusa eggwanga lyaffe ffenna tubyekwatiremu, leka bibeere byawamu okuza enjiri mbaana abato. Omuntu azagoberera programs ku channel nazalaba enkyukakyuka yaazo. Twatandika tuba mboozi z'abayimbi ye Mansudde ng'era abantu babiraba nayo nga bwe tuza kikyusa obulamu bwaffe ne tugamba nti naye ddala emboozi zinamukubye eŋŋumi kakati ku luno yeeyambudde zina kye zigatta ku nsi yaffe. Awo kutandika okuli branding ampula nga tudda mu mboozi zino ezituyambako okuba soba mwoyo ne mubiri. So ziwolokami ng'ozirabye ekitundutundu ku ngeri gye twakulamu era kitundutundu ku njiri. So gumana Katonda ali eyo Laboon Charity Foundation ekwetaaga nnyo. Ofiisi zaffe zino soon tugenda ziggulawo, eKamengo tugenda kuggulawo naye nga bwe twasazeewo era nga bwe twateesa. First of all twali tugamba nti abaana bonna bagende eKamengo tutandike obuweereza obupya n'abaana abali fresh eKamengo. Naye twageze okukola ate nga ne wano wagazi nibwo tukolewo ebbanguliro ly'abaana engeri gye wali nti wagazi nawo tuletewo abaana ku luno nga bakulukulumu. Kati abaana bano wetumukwata emyaka 2 myezi 8 abayize kubanga ayita mu rehabilitation okumurehabilitatinga obwongo n'okumuyigiriza ate nga tubasindika eKamengo tubawo emirimu mu foundation mwenyine nnyini. So ne wano wennyini tugenda kukolawo branch ya Laboon Charity Foundation era byonna tugenda biggulawo. Tugenda soka tuggulewo wano tugule n'eKamengo. Weewaawo niko Mukama yebaze. Amini era wewe ekitiibwa. Olinayo akayimba k'eddiini k'omanyi? Osooka nyimbya mu kkoleero nga tunateka programu ya leero. Ninawo nange obwange. Sooka mukube mukako. Akange? Kakubireko ekibuga kyange. Gendo kireeta. Omwana wa Katonda ali eyo taata wa Niko mulwadde wa kansa. Kansa ono ali ku level 1, stage 1 asobola okulwanyisizibwa. Tusobola omulwanyisa. So gwagamba nti nikampeereza nikankutte bulungi nikambuulidde enjiri gwalaba obuweereza mu muvubuka ono gwagamba nti nikasobola ddala okuba ow'amakulu. We are products of many chances. Tolaba butini, tolaba buwanvu, tolaba bunene, wulira bigambo osobola okuyimirira naye. Atuweereza nze ku side yange sitoma bw'abyogedde mbikuddwa obwongo. So taata we yeetaaga okuyambibwako. Osobola okumuwa kyonna ky'olina ng'oyita ku namba yange ey'essimu awo ku 0700346827. Taata wa Niko alina kansa mu mawuggwe ali ku stage 1 oyo alwanyisizibwa. Twetaaga akasente kaddagala osobola tukwata ku si kyabuwaze gwaga nti nikankoze bulungi bw'ayogedde ebintu bino bwabyogera mbikkulwa obwongo bw'abyogera nina kyenjiga osobola tukwatirako si kyabuwaze. Tugule eddagala lya taata wa Niko nze kubanga neeyama tinja kusuulangayo naawe osobola nti akuba oluweereza Niko bw'atuyisaamu katusuuleyo taata we ajanjabwe weewaawo soka nkuba akayimbako. Akayimba bakayita ekisa. Nakawandiika gwali omwaka ogwo oguwedde. Neneesuubiza buli badde obaddi yakafulumya. Simanyi ekikunjagazote sina zekyennina kurange buli ekyesiitaza nze nkikozeko nsi kyokka olukedde n'opempe onzise simanyi ekikunjagazote sina zekyennina kurange
ekisa nga kyotadde ku bulamu bwange ekisa ekisa keeko Nko. so Baina kufanya senza zao. Simonje zao. Zao naye. Zingine university. kale so yazanyo Mpika gospel. gospel bwinako era obulala era nze mbuwandiika nga mulimu information nyingi nti oluusi ebisinga mpandikako ekimba mpiseemu nendireetinga oba oluusi nga nina ekinkutte kwala oluusi wenfumitiriza ku bulungi bwa Katonda nga ndaba ekyokumukolera nga tekiriiwo naye ate mu bayibuli olunywa olugamba nti oyo ayimba obulungi aba asaba emirundi ebiri mu maaso ga Katonda so ate nga nze already music it's my talent and at the same time it's a passion kintu kyenkola nga njagala nintulanga wansi era nenjiya obuyimba obwo Wow. Niko. Sebo. Program ya fewedde time yatukutte. Twageza okukola ku saawa empanvumu kuba twali mu question and answers. Wabula twamaliza tugambye abagoberezi baffe tugenda kukomawo ne bwino kuba tikitoka kubagagga bo mu kibuga Kampala Katonda be yawo obugagga bw'omubiri naye nibeerabira obw'omwoyo. Omubiri bagukosanga bwe baagala boyogera ku TikTok abaana bano ba myaka 16, 15, 17, 18, 19 bakoma ku myaka nga 22. Naye abaana bano abasajja banantamegwa byobukaba bababuza n'omusente omuyitirivu babeerako nga bavuba wali omukwano gwange Meg yangamba nti ensinga China ezakola TikTok tosobola kulaba mu China ng'atadde bwerere bwe ku TikTok kituufu ekyo era mu China n'alaba mu China mune ng'atadde obwerere bwe ku TikTok ebambirigo yandifuna oluye essaawa ezo n'ayingirirawo n'ekkomera enseze ekyo kituufu ate abantu bandabidde nnyo ku China nemimbanga nzikukano nga mbagamba nti bandiyiza oluchina ze nalina ensonga yayo lwaki nabagamba China ze zimu ku nsi kati eziri mu biseera by'emaaso bakitwandise future in China, Japan, ensi ezo okisooka mu bya technology badvansinze nnyo ate beekirungi gibakomye okugenda mugundi muki gibakomye okweyongera ennyo technology ali gibakomye okukuuma empisa yaabwe nga bo n'engeri gibatambuzaamu obulamu okuteeka empisa mu bantu twandigambye TikTok esibuka China n'abeeyambuzi kabasibuke China n'abawuzi bw'otuulira TikTok ye China kubaako kukola bugatto kukola bibala mu jiiso w'enjawulo abafumba kukwata musota ne bagutemaatema ne bagujjamu emmere kwegala ebintu ebyongera ku society ffe wano kyokka ate waliwo vidiyo bw'oteeka ne babujjayo naye bw'oteekayo wano ka vidiyo k'okweyambula kizibu nnyo ate tebakaripootinga bagamba oyeyambule twagala bonooneke ffe buli kya bbeeyi tukijjenga eno tukibaguze nga tebakyalina kye basobola kwekolera so era bakyakiivinza abantu bwe batyo kubanga bo bagikozeseza mu bulungi naye waliwo abagikozesa mu bulungi naye kakati TikTok efuuse ekirala wano mu bantu abamu Lucifer masandali Saabasanamu kati ate gyakozeseza ng'emmundu yeesembayo okukuba buli kiramu kimaliriza tugende mu maaso abagagga abaana bawala bano bwe ku TikTok ne Lucifer beeruminati beeyambisiza batya omukutu ogwo okumaliriza ensi yaffe n'okugitera ddala sitaani waajagala kati ekisooka manyi saagala nnyo olusikwogera information nga tussemuwa bwino abantu njagala beeko ekintu kino nabagambako ekintu kimu nti nzijukira mbegakala ne mbagambako mu episode emu nti Illuminati is a system nabagamba nti is a system nali sitegeeza nti era kino kintu kibakatiza nnyo wano nga mpa obujulizi buno ne mbagamba nti omuntu obeera awo n'olowooza nti Illuminati ogenda sanga wali oguzimbe
gutudde mugendo basanga mwe bakolera ebyakalenzi kaloge biki obasange nga bakola staff oyo wabula Illuminati kyoyina okumanya Illuminati omuntu yena ina gwali kesasa zino gwali mu kulwanisa ye muntu ali buluwamu ali ku masomero ali mu zibanka mu business ezenjawulo ali buli wamu mu industry mwali since it's a system agenda abaka ebintu bya influencing atenge ebintu bino bya influencing febisere bisinga abantu ngafe ibintu tatereka ko notice nnyo kati abantu abasinga takimanyi tere no maso yakukiriza nti omuntu asobola okulogera mu computer ekyo muntu takimanyi ekyo muntu takimanyi najuba virus asijjukuba virus bino ebifaananyi bino eba uploadinga ebifaananyi ebyobwerere videos eziri obwerere ebyo pakuba balogeramu nnyo ekyo omuntu takimanyi totally because akimanyi nti this is digital tekisobola kurelatinga na kiri neyerabira nti sitaani n'ekigambo ekiyitibwa obubonero ensonga ky'abantu mbagamba nnyo obubonero temubunyomoola ekintu ekiyitibwa akabonero ng'omuntu genda bugenzi ku Google n'osaakinga akabonero ka Lucifer oba akabonero ka sitaani n'osaakinga oba akabonero ka dimoni yonna akabonero okwo katunulako obutunuzi n'okukameditatingako there is something it is impacting on you era wotabanga toli musabi nnyo banga tonywedde osobola okubeera changed abantu tebakimanyi naye olwokuba yakirabibula bi ku ssimu oyinza okubeera ne bakwetera akawanga ku ssimu ngwe nga you ignore it nokaleka just kawanga but is impacting you ebintu ebikyalira so kimbagamanya ebise ebisinga nti abakyalowooleza mu masabo essaawa egenda tutuuka nga amasabo tigakyaliwo essaawa egenda tutuuka nga omuntu takyakayanira ssente nti bannange ntyokedde ku makya genda kunoonya ssente omuntu akyakera ku makya genda kunoonya ssente ng'omuntu akeera ku makya genda kunoonya mazzi namukka muyonjo nga isi yabaaki anti kati abantu baneeno ebyo nabyo nja kuba mbidisikasinga mu maaso kuba waliwo kye bayita abasinga badde bawuliranga New World Order etuwuliramu New World Order egenda beeramu kino egenda beeramu kineeno wabaddewo conspiracy nyingi naye nayo nja gibannyonnyola ng'omuntu akeera ku makya genda kunoonya fresh air si fresh air ono si kumunoonya ntimbu agenda atula awali akati nedda ng'empewo jassa alina okugula masiki abeere nga sempewo ennyonjo otherwise ng'empewo gyagenda okuba ekisanga tekyali nnyonjo gyebujja maaso kati ekintu mukiwemu budde abalibeerawo nemusobola okirabako mujja kitegeera ng'amazzi ate era nga tugenda bbaawo kwabira ebintu byenjogera tebiri wala nnyo si myaka bye ebintu byenjogera si byawala nnyo ng'omuntu okeera kumakya kunoonya mazzi gamba nti bannayo otuzzi otwokunywa otulungi ntugjeekowa ng'eyo ensi gye tutambula ng'amazzi gaabula Victoria enene bwetyo nga yalagawa njabba waayo ekyawandiikibwa kiri omwo mu Danieri yayogerako ku budde obusuubirwamu okubeeramu yayogera obudde n'ayogera ennamba egundi egenda okujjira time eya disaster mwegenda okujjira kuba abantu waliwo ekiyitibwa rapture mujja kukeera ku makya Bible ina ekinyuramu nti mukeera ku makya ng'omuntu yabuzeewo omuntu abula muli awo nga mutudde n'abula bubizi omulundi gumu Bible ekyogera ku time ya rapture so Illuminati ono system kati abagagga baneeno oba TikTok eno abantu tebabuzaabuzibwa wetalowooza nti mwogera bogerezi mukutu gw'abendi TikTok abantu bakoleddeko ebyasanamu ebiwera amasanamu gennyini ate engeri gye bagakolamu most of us we don't notice naye ate enamba esinga ebadde engaged tunyumye kati TikTok eno ka TikTok eno okukisooka system ya TikTok etambula bweti nti omuntu ogenda vaayo okeere ku makya okwate video opostinge kwa guno omukutu bagukola nga gwate amwe abapostingako mwate begusasula kiba kitegeeza mu buli ngeri yonna omuntu tasobola gaana kuba gwegatako gwabwereete gusaba ssente negataako ate mu kuneegatako ngenda kuba nkusasula buli muntu agenda kemebwa
almost kati buli muntu enamba esinga eyina essimu n'abamu abatalina masimu balina TikTok okuki balina account ku TikTok. Saawa zino globally kebeere government ina TikTok, kebeere brand ki, kebeere company ki, saawa zino bonna bakozesa TikTok. Batukolekitinze tuli wamu ati oteekayo information yakwatako nti abantu abasinga kati bapostinga lifestyle nosanga omuntu nga postinze bantu teko out baddeko ano mu bbala nkoze bwenti ebyo nabyo no bi uploadinga kati gweteberezaamu nti nze omuntu wamu embanga olunaku nsobola postinga video 5 za dakiika 5 olunaku. Abantu ku buwumbi ku bilioni 8 eziri mu nsi n'obugwamu singa nti katugambe nti bilioni emu teri ku TikTok naye zino omusanvu ogusigaddewo guli ku TikTok owuza data yenkana kigwabeera bakolekitinze ku muntu n'okozesa TikTok okuva ku mwaka ekutandikira mpaka we gukoma olowooza data yenkana ki gubabeera bakolekitinze ku muntu data abeera mungi. Kyo kitegeeza TikTok eyo eyina obusobozi obugenda okubanga esobola okumanya nti ku weekend wali abeera ku weekend nga abeera mu mabaala n'apostinga nga buli weekend apostinga ali mu mabaala. Ensonga ki TikTok eyina kye bayita logarithm eno yebe TikTok abasinga tugimanyidde kuba nti mbu ekuyambako okukola content w'okutambula ekuyambako okufuna content ajja mu ekyo ky'oli mu kukola but logarithm kintu kinene. Abasomako mathematics logarithm tugimanyi nti baddira babala buli kimu nti whereby nti TikTok eno wembanga uploadinze nga ndi mwana wa ssomero katugeze nsachinga nnyo bukantuni egenda tuuka ekiseera nga TikTok yange ereeta bukantuni. Ensonga lwaki ng'oyagala omanya omuntu byabeerako ng'ali ku TikTok akuwe ku ssimu ye oscrollinga TikTok video 5 ezisooka by'abaalaba tebasobola kubumpinga out of nowhere bayiteeka tikkagonda era wabeera nga alaba buseegu ngwe video 5 ezisooka swaswa zikulaga ziba zakulagiddewo omuntu oyo kyabeerako. Kati logarithm eyo eri mu kiri kiwaŋŋanya okwogerako ennaku zino ekiri ku ssimu ya buli omu buli omu agamba nateekamu ka prompt nekola ekifaananyi nateekamu ka prompt kale eyo kati eyo eyambako logarithm eno wemala okukola neweereza eyo yo kyekola ngaetandika okusoma jjukira kati bazikoze tulabye robots nnyingi nnyo bazikoze zisobola okukola emirimu ewaka ekyayina byatuuka dda zikolera ddala emirimu gyewaka nejja neyera kapeti neyera ennyumba nekola biki nekulongoosa neyoleza engoyezo nesiimula buli kimu nekikola ngaomuntu bwakikola to the point tibazikoze zimuvinga nga muntu esobola okukola kyenkola esobola okukwata ejji nga teryasizza jjukira giri delicate. Kati eyo omala ogifeedinga ebintu bineeno eba esobola okumanya nemanya nti kati gundi amanya ge gano ayogera bwati olulimi lwe lwakozesa luwemula onutawemula. Ensonga lwaki nti waliwo apu gyotera okukozesa nnyo abasinga ya eyo tutera nnyo gikozesa ogiteeka esobola okwogera naawe neyogera ng'omuntu ngeyogera ng'omuntu nekuddamu wegigamba nti nze olulimi lwange mba nsaagiriza eyogera ng'esaagiriza obanga texting omuntu yennyini. So kati data oyo naye nemufunye kuggwe etegedde nti gundi abeera wanakulaba oti erina ebifaananyi birina videos zo kateeberezaamu bali bannannyini kampuni eyo bukeera ku makya ne bagamba nti omusajja ono alemedde mu bufuzi twagala mu exposinga naye ng'abadde nga naye ku TikTok z'abalabe baziina za family baziina bo information eyo nabo bagiina bamanya relative natali relative okuva ku message ze mbamwe textinga yeri logarithm ebeera byonna ebibala capturing ngimanya nti katonda engeri gya textinze mbwati atextingidde family member atextingidde mukwano gwange. So kati information eyo eba egifunye ngemaze gifuna bulungi ne bagamba baagala kukusuula omanyi nga bayinza okuddira ne bateekawo fake account awo ne baddira ebividiyo buli eri ne batandika obbuta gwewuunyaani atabutambi system yo ne balooka bakwonoona kale ekyo kakyokka webukeera ku makya ne batawaana eno obwerere bw'omukulembeze oyo aba amaze oggwa completely abataddamu kwogera amawanga bagenda kiprotestingako ba RIA bagenda mujjamu obwese bagambe ekisooka kabineti bagenda mu impeachinga so kati oyo aba agudde flat. Ba TikTok abantu bafuna batya sente abawala kati abagagga bakozesa batya TikTok okufuna abawala bano okubatwala mu bintu bya lusifa. Kati ba TikTok baneeno ekisooka bye babeera bakola kankyete nnyo okusaidiya abawala kuba abawala ndowooza yegundi esinze
ekisooka abawala ba TikTok banene abawala bafuna sente, bafunira ddala sente. TikTok omuwala agenda kujja akole live, ayambale bulungi, abeere nga postinga ku video, ayambala bulungi. Ekisooka mu inbox yabagenda osooka okujja abagala gundi, abagala ze endorsement bagenda kujja mugambe twagala tulina wano akalango, tulina wano product, sobeera brand manager waayo, mayanga brand ambassador nti ye anga omwala agenda akola obwa brand ambassador. Olwo following etandika okukola ki? Okulinnya. Kale ekiddirira mu inbox ye nga company ne zitandika okujja zibiidinga, bamuyita bamugamba tugenda kukuwa ki? Mulimu. Bambi ajja agenda okujja otuuka ku mulimu, bamugamba ebyaffe wano osooka kweyawula. Asooka kwawuza magulu, basooka mwebakako. Mbadde saagala kijjayo bwe ntyo, basooka mwebakako. Kati gye bagenda gye bakuma omwebakako bamubakako nga bamuwa muki? Aba ali awo nga ne kampuni endala ezze ekola ki? Emuwa. Kaakati omwala ono watandika okufuna popularity. Jukira TikTok y'okutambula olina okuba nga olina sente kuba buli kanaku olina okuba nga opostinga video nga ya quality ento oba togenda afuna fellowship. Opostinga video nga ya quality yeeyo videos bazijja kutambula ale kasobola nga ositeekamu akasente. Kati eruvaawo aba akyali abo inbox ye nga mujjamu agasajja abagaga bano abakola edda nti ye nze gundi ngasooka amuteerako 5 nga talina kyeyayogedde namuteerako awo 5. Kati omwana ono gana 5 agamba omuntu ampadde 5 tamanyi oba nsobola n'okujwa sijje olowooza ye alowooza ki? Nga bamuyita bagenda era batera nnyo apartment ziri mu bitundu nga Naalya, Kyanja, Ntinda. Apartment osanga omuwala nga alina apartment nga eyinza okuba ya miliyoni ng'ezo buli mwezi naye ogoza sente aba azijjawo. Kati omuwala ono agenda exposed kwaba abantu ng'obwamalaya butandika. Kisooka kati nga kwaba TikTok mwebali bo babeera bemanyi nti ena akawunti ono gundi oyo malaya, ono gundi oyo malaya, ono gundi oyo malaya. Ekyo omulimu gwe gwakola ku makyakkeera kwambala bulungi, kwesiga buli lipstick, kulabika bulungi, kola video. Kati Lucifer wamala okulaba kino ekintu kati wano Lucifer wakati biri byenkunyonyodde ebya bulijja bwala basinga bikola ki? Babikola. Kati ye Lucifer wamala okulaba nti omuwala gundi atanisovaayo mulabamu ensigo ng'asindika agent. Mu bano abasajja TikTok beeyibakabaka nabo agent mwakola ki? Akasente abanako. Kati agenda kujja yeebake naawe naye nga kyakulekedde nga mugugu. Kati wajja namala okwebaka n'omuwala ye transformation eba ewedde agenda. Kati gwe omuwala gwe bebaseeko ekisooka wakwebakako abasajja buli musajja agatandika okukulookeera bagatandika okujja. But nosanga omwana ow'obuwala nga alina account just tayogera na kigambo just yepostinga nyo Katonda nga account eri mu miliyoni 2 ba followers. Niweebuuza ono kiki nga video olaba teziriko nnyo kyamaanyi nti oba sigamba nti oba alanga brand account eri mu miliyoni 2 ate nga mazima ga Katonda teyagula naye nga alina ye eri gy'abagaggabe tebamuwa ssente. Kati obata ekintu ekyo waba agent wamala okujja okwebaka ku transforming buli musajja atandika okujja naye ate buli musajja akwebakako munsi y'omwoyo abeera alina kyazadde. Kwa agent wamala okukozesa wakozesa ono omuwala wetikitooka celebrity bwakwebakako akusigamu oguntu kiri tikyo kipasinga ta. Kati gwe n'ofuuka nagukoligo ng'olina kusaasaanya kikoligo nga gwasaasaanya ekikoligo osindika eri mu nsi y'omwoyo oba ofuuse kimaama ekizaala nga tumanyi tulina kyomanyi naye golowooza bakunaaza olweza basajja bajja. Kati gwe mu nsi y'omwoyo eri obeeranga kabbikoni nti obeeranga kiringanga obudde bwakiro olabaddeko omukyalo eyo ku kasozi ng'obudde bwakyo mugendo bakasozi kuliko akayumba kalina olutaala twaka. Ebiseera ebisinga abaatera okwasa obwataala obwo bano abaasogolanga
abajisanga omwenge kati edda walingawo eguuni nga tebakkiriza abantu kujisa mwenge nga guli irigo abajiseeyo oliwalajjo kwaliwo oliwalajjo eririrevu eri kirasi enkambwe eri eriva kwonononuka towabujuge basalaba niwalingawo kali babajitanga singa kanyankirabidde bakayitanga bajatenga enkangaali nga kaba kakanyo kawalaji kati babukolanga kiro kati akatalawo keyateekangawo kabanga eno wansi gye bakoleranga awabanga bajisizanga kabeerangawo okulaga abantu nti tukolera wano eno era nga otalawo bwayakanga bamanyi nti gundi bajisa wali bajisa naye nga kuba kuli omukambwe guli nywa akagiraasi kamu nomala ennaku 2 nga totegeera kati awo munsi y'omweba otuubira obeerako akataala kati bano abasajja balina abatateredde abangobeddaliko bigundi byaliko ekizimu ky'obwenzi kati ye era abeera akusensi nga baakulaba ngajja sigino zikwata bukwasi kwebaseeko koze byakoze kati awo ye eri sitaani aba afunamu ala ekintu kino kikamanya abantu ekintu kya sitaani okwaluza naye abantu tebakitegeera bulungi ekyokwaluza bino budimoni buno obugundigunda njabaleetera wano eno information mbabulire negundi eri responsible buli muntu eyegatta mu kikolwa ekyo ekyobwenzi amanya alina kyaba atonzeewo eri kiba kikola ki kiba kigenda kiba kijja rather so bwe batyo ono omuwala abadde tiktok bwatu wakola ki bafuuka agent oba wafuuka nakigulu nekimubeerako batafuuse agent naye nga tamanyi kati era ebiseera ebisinga nobasanga nga kuba bino ebintu biba byakaseera buseera bibeerawo naye omuntu afternoon oba ogenda olina ofuna life eri settled bulungi mugenda ofunira omusajja omutwala ewammwe mwana mwala atuuka okuzaala mu bufumbo nga alina kyalabayo atosobola kuzaala okakasa onoonya omwana abula ne bakkebera nga tolina bizimba tolina ki naye nga tosobola kuzaala abaana bonna abazaalanga mwoyo era ne dimoni ebeetudde awo nabaanaye batesobola kikkiriza ekyo nabeeraawo nga era ndowooza mbalabyeko basereebu bangi abasinga abakazi abaali bagezezaako okukola mu ngeri bwetyo luli nga twali tukimanyidde mu bayimbi nti bayimbi batera okwetunda naye ate kati tiktok okuva lwe yajja n'abaana ababulijjo kati omuntu asobola ofuuka sereebu mu butamanya bukeera ku makyala nosayo vidiyo enkeera nofuuka sereebu kati obwa sereebu tebukyali ku bayimbi bokka n'omuntu sekinuumu abadde mulamu obwa bulijjo basereebu bulyawo nga bugwiridde naye jjukira sitaani ye kabaka w'amalala kuba obwa sereebu bujja n'amalala waserebu bujja ate amalala bwe gajjirako n'ogakkiriza kiba kitegeeza oba oweerezaani oba oweereza lusifaani kati nga tuvudde ku ekyo abaana abawala ba tiktok okubeera bwe batyo kati tulina bano abasajja abassaamu ssente baleeta abaana ab'obuwala abo era abaana ab'obuwala aba tiktok bagumidde ebintu bingi abamu babatutteko mu masabo abasajja abagaga banaamasabo baba n'amasabo nti oluusi amasabo ago baba balina ebyebagala okukolerako nga n'emikolo gyagala okukola nga nabaga emikolo gyabwe egisinga gye bajja kwegatta abawala omuwala ofunye omusajja n'akutwala ewaka omusajja omulabala gentleman mulungi mutuuka n'akuma akasuwa n'akassa mu maaso n'agamba weeyambule n'agamba ayagala mu kikole ng'otunuulidde akasuwa. They have weird things. Balina ebintu bakola nga very weird. So batiktok abo bamanyi bingi bayitamu kati gana agasajja agaleeta ssente biseera ebisinga babeera balwadde basirimu ojjukire onaabazze kati nkubule onaabazze taba agent era yemba nyogerako agent ngamba nti agent kati bagent bo nagambye engeri gye bakikolamu balina ssente zaabwe ojjukira nagambye n'omwana aliko ka beacon kati sigino ne sigino zekwata olimseegu munnaffe yajja nga mugamba omuwala nti nina obulwadde naye njagala live ng'omuwala yeenoonya nga labye yadda watunula eno sajja atadde
ayagala live ng'omusajja tayambadde kapiira nga takambadde amugamyewo nina obulwadde naye njagala ki njagala live kiki ekyo n'ateeka wali miliyoni ago jamukusiga ekyo kati ng'omuwala oli awo otunula ku miliyoni 5 notebereza omanyi abamu beegumya anjamira eddagala gundi waali gundi taliyo zino miliyoni 5 nga buli wenzija mpaayo 5 n'abeera wanjagula ennyumba njagula ettaka kati kijja natano gaakyo nti nze kyekyo era abasinga ogenda olaba kati abamu abayagala amanyi abantu bano balina ebintu ebiri weird bo balina engeri batuka mu mbeera y'akaboozi balina engeri gyebagala bakinyumirwemu nosanga oli nga ayagala wakuba miggo ng'alina oluswanyo lwe n'amugamba nti nze nkikola nkukuba njagala byakwebonyaabonya ebyo kuluma kukuba kukwagula kusalasala bugiri abaana abakoze ebintu alina sente babikanyako awo nti okkiriza tukali nga weeyambula balina obugundi bwabwe bwe bambala musajja nga asooka kuba kibooko aye nakubira ddala mpaka omusaayi we gujja ng'amukuba kibooko nga ye bwatu wanyumira ensonga ze ez'obuliri kumutuga n'amutugaako kulumako kutu nakusula wali kusalasala bugirita biki ebyo musajja simanyi oba sente abantu kiba kimulinnye abantu bano mindset zaabwe nze muli ŋŋamba oba kabana kajja bangu kuba bakolera ddala ebintu ebyo ebintu that is engeri y'okukolamu omukwano bwetyo eri demonic era n'abaagala n'abamu bamanyi obikola ebyokwesiba empingo simangana kwesibira ku kitanda ebintu ebyo gyeziri bazitunda empingu zino ezikwata ababbi zite ziba za babbi naye zoba zite era ziba za mu kisenge gwe genda ku tiktok yo zino njeziri kati bazitunda empingu za mu kisenge empingu za senga wegedde bulungi empingu za senga kubeerako n'oluswanyu olusabula empingu n'oluswanyu agenda okusomukube bulungi kati nsabule sikani abadde ye engeri but abantu kye batamanyi engeri eyo ensonga lwaki nti waliwo n'obukodyo obumu obukolebwa mu nsonga z'omukwano ez'okwegatta abantu bakimanyi nti bw'amasitaani ekyo nakyo era nsaba nnyo ekkanisa ziba zibuulirira abafumbo zandifunye nnyo obudde ne zibuulira abafumbo ekyo kuba muyinza okubeera mulowooza muli mu bufumbo butukuvu naye ate nga musinza sitaani buli kiro nga temumanyi bakutwale mu kyakyo kimusaba bukodyo tetujja bwogera sisobola bwogera kuba mbeera mpemula naye nga obukodyo obusinga abakazi abo bakola mu kisenge obumu bwaba illuminati si bwa katonda eyo omuntu era omuntu alina omuntu we omanyi okubeera mu kikolwa ekyomukwano kya butonde kuba ne katonda bayibuli egamba mugende yatuwa olukisa naga mugende mwali naye ate awo nabagamba katonda waweera omukisa katonda wagabira omukisa manya waliwo n'ekikolimo bantu ate si oluwo aba asobodde akodi yakaleke akoleyo ekimujjira takoppa kuba kati kino kyagenda okukoppa kyagenda okukoppa agenda fundikirayo noonye kuba njagala mbabulire nti obukaba bwava mu sitaani munne wa lusifa bwava mu lusifa so bakimanye kakati sajja kubyo miliyoni 5 nze nina akawuka kange njagala okkiriza kagabana naawe kwata nkuguza 5 naawe ojjanjabemu kati oli olumu najja n'agamba nti nze munnaaye njagala lupanka naye nga agenda kikola na mukazi naye nga ayagala vuga kataka kyeki ngaalinga kyandibadde kukola gundi homosexual ngayagala musiyaga musajja ku mukazi ate n'agamba tejjaga kusiyaga bali maybe abasajja bokka biri nnoma abaana abobuwala biri nnomo bijja naabwiri kitoniiza kale kaŋŋambe nti kya bulijjo kiwuli tekikyewuunyisa omukazi omusajja okuli omukazi ebisiyaga omusajja tekyewuunyisa nnyo ekyo abaana kati abasinga babikolera ddala
so jeje mize giri mba TikTok golaba muwala kubeera awanyirira muwala kulaba nga yevuga matugano ne bagafukamu abaana babakola ebintu bingi niko bikibyo abasinga aswano abamu babawamba by the way nabeere namugamba nze njagala kuwambamu kuyisenga musibe kuyisenga muntu gwe njagala okubonyabonya n'agamba nti ugenda kunsasula mmeka nti milioni 2 bangaki wiiki nti ddene nsaliraako ennaku kale tukole ennaku 4 tikale bisi byonyunya so golaba mwana kubeeraawo mwana yeerabirira anyirira kumbe bamuwambamu abamu babagulira bisolo olenga ayina embwa ye ayagala kulaba embwa n'omuntu kiba kitya embwa nezibeebakako so ebintu bingi dogo ramuntu kumbe dogo abazaalamu naye nga bintu bingi abagagga babikoze ekyana kyenalaba ekikulekule ku TikTok tewakiraba nga kate omutwe gwante eno muntu tewakiraba ekikawalaba AI David yabindaga abamu gye bali oli yakwata endiga nezaala embuzi yali mbuzi wakiraba David yakwata embuzi ng'omutwe gwa mbuzi abatwala ne beekuŋŋaanya nga bawano teyali AI gyekiri ekyo kisoboka omuntu asobola ozaala gundi gyekiri kisinzira amagi g'ekisolo ekyo wegakula kakati odogodogo yawe kuzaalamu omwana naye babikolera ddala ne babakola ekintu ekyo batiktok baneeno sitaani abakozesa mu ngeri nyingi ekisooka they are supporting gambling balanze nnyo kampuni buli tiktok avaana ddala kati kino kikola nnyo ku abalenzi ensonga z'okusiba akapapula ezo simanyi nga waliyo kaneeno kavieta toyogera erinnya anti kyaneggwawo lwabwo kale akanyonyi ako bakayita akanyonyi nze mbadde nga nkyegendereza ne batiktoka be nali ngamba abantu tebabikola munnaye bakola ziraivu ogenda omulaba nga bagamba kano bakazanya batya nti kati kaneena okazanya booti olinda akantu ne kabuuka ne kavaayo ne kadda eno naye nga njagala mujjukira abantu buli kisa agamba olinga buli kisa asiba akapapula kino bakimanye ekyo ekintu si kyabwa Katonda ekyokusiba akapapula si kyabwa Katonda yadde n'omulundi n'ogu history information muyina lwaki okusiba oba okugamba olinga kintu kyava dda naye okusinga kyalinga nnyo mu Balooma baneeno bakolanga saakasi era ne saakasi ennaku zino gwe tulaba yava mu Balooma bwe bakolanga saakasi balinanga bikatonda byabwe basinza kati abo balina bikatonda bye basinza nga babikolera saakasi mu saakasi omwo nga bakola zishesi ezitiisa nga batemeramu oluusi abantu abasoma gundi Roman Empire ba history oyo bamumanyi bulungi nnyo bwe bakolanga ebintu ebyo kati mu bintu ebyo mu kubikola bagambulinganga gambulingi lwaki muze sigwa aba Katonda jukira buli woosiba mulokola bulize kino ekintu mulokole buliriza mulokole buli woosiba bamukulya chips buli woosiba akapapula osibye buli woosiba akapapula n'ogamba kati nsibidde kuono kano kala kante kalya waliwo kiddimuni kiri mu wansi eyo kibayita mamoni zamutubulirako mamoni dimoni eri bano simanyanga abantu abanafu era kyo kidimoni ekifaananyi kyakyo ebifaananyi bino njatandika obbalaga mu deep inside ekifaananyi kyakyo bakulaga ekisajja ekinene kitudde kiti kyonna ebigundi oguto okuguddeyo kyalya nnyo bipiza waliwo golodi awo ekiri wonna kiba ne golodi emikuufu mamoni ayinamu ddiini nyingi nnyo ezimugira ezimusinza newane Uganda weeri tulinawo ekkanisa ya mamoni oyo ekkanisa ye weeri mamoni oyo ayanzikira namubagamba kuneera waliwo akakosi kebayita ba White Brothers church eri muno mu Uganda bambala vyeru bambalanga Yesu bambala vyeru bonna bambala vyeru ne bambala negundi bati akakundi ako occult yako nayo dini mweri muneeno musimanyanga yo ekkiririza
ekuliriza mu Kristo biki omanyi baba bazete dini ezo wozisakinga kuwa ne description gye bassaako yanjawulo kati kiringa bano bannaffe abajje W sagala kwogera linnya naye nga ayabawuliddeko gye ina kyestanding ekigambo then waliwo ne W Jesus for world kale katugambe batyo naye nga beyita bajulizi ba Kristo. So eddiini nyingi abantu asinga they don't know kati kibamooni ekyo abantu aba basiba akapapula mamooni oyo gwe baweereza kuba is the god of gamblers. kabaka baga akapapula ake kikafuula akabi. It is because eyo buli wosiba akapapula oba osaze eddiiro si ddiiro ddiiru oba otaddewo ddiiru naye ate saagala mwerabire saagala abantu beerabire. Kabaka wa ddiiru is the devil. Kabaka wa ddiiru kuba ye wa ddiiru agamba nkuwa kano nompa kano nkukuwa sente zakajja naye abedda basibanga bati nti nze nsibyewo olumonde wange ansibyewo muwogo. Basibanga bakyala mama jeni kusibye muzaala abo baali batera okukola omuzoogo abo ba mu ghetto. Basiba abakyala oba oli awo oyingiza kasepiti nga kivumbi akukimye jangu tugenda era osula wange bawo yakunsibyemu ebireebi ebyo mbimanyi mu tata mbiri kikyokoze tata genda nange nadesiswako genda byazze bubi abasajja bakibita ddala abakyala abo ba mu ghetto batera osiba abakyala. So mamoni ye kabaka wa zaala. Kabaka wa zaala biki ebyo kabaka wa zaala kabaka yoyo edimoni eri mu bantu abalina omululu. Abantu abalina omululu nga gwe waliyo n'omuntu ng'alya yekka kafunye ng'alya yekka neekwekeyo n'akalya yekka naye n'agamba akalyawo kati oyo abantu abakodo omuntu omukodo uyu mamoni yennyini kuba abantu boolaba abantu nga bakodo nga tagaba nga n'ekintu kyasobola okuyambamu nga takigabirako nga mutuufu kimwetagisa ng'asobola okukikola ate nga takyagenda avaako oyo ayina kimamoni ekyo. Kimamoni kisajja waliwo kimamoni ekikazi tekirina mukazi waakyo tekirina mukazi. Saba fati ku mafati demoni ezimu tezaweebwa kwegomba kwa muntu. Lilith ono talina musajja. Lilith talina. Medusa talina musajja. Tebalina. Bo bayinda yenzi ku bantu ba tebalina abasajja bakozesa musiza myoyo. Tebalina begatira myoyo begatira mbwa mubiri. Mu bwa mubiri. Ezo zonna demons tezegatira mbwa mwoyo zegatira mbwa. Kati oziraba nga zineegatta n'omuntu esobola okujja ne kati naddala kubawala kituka nnyo kubawala esobola okujja neyingira omuwala. Abawala baliwo ekintu kye bayita akasagazi. Akasagazi olya kuba n'engwala. Akasagazi ako okalaba mulimu ekiri nakyo naye mulimu ekisukkirira. Ensonga lwaki omuntu namugamba nti mulokole ino omuntu yenna omusabi yeteganya afune kye tuyita spirit of discernment. Ffe tusobola discerninga nomanya nti this is kasagazi nti oba it is either demonic oba kiri nakyo. Ekiri nakyo kirina extent gye kikomako n'ekitali nakyo oba ekiri supernatural tuyita supernatural nakyo kirabika. Kati waliyo abamu demon nemwambala ayizambala nnyo abawala n'eryoka n'abeera ku eri ebbugumu ye. Kati abo bwekimala omwambala wakikola oluusi kino kiriri kisobola okujja nekimwambala nga kirina oguyonto ogwo. Jjukirayo demoni tebanga muntu era amaanyi gaayo gaba ganjawulo. Kati wemukwate eti awo omuwala kiri ekyoyo kimubaako aba agenda funa kisobola n'omumalako ebbanga eriwerako nga lya wiiki nga wiiki nga kwekiri nga nabera noli nekimubeerako kimukyalidde olwo. So bwezityo bwezekusa bwe kimubeerako ng'asala amagezi gonna okulaba nga embeera agiteekawo gonna ng'embeera agiteekawo bwekityo bwe kibeera. Ensonga lwaki nkubiriza nnyo omwana ow'obuwala nti ate abawala bali satrisk singa bakimanyi nti ze zimu ku vessels eziri open eri omulabe singa baako ebintu bingi nnyo bebeewala.
singa beekuuma nnyo kuba omwana omuwala ono ne boogamba kuloga omwana omuwala alogeka mangu omusajja gwasobola ologana nga tusamumalayo naye omwana ono omuwala ate wekituuka ku nsonga eyo yeebyo ebintu ebyo balogebwa nnyo bangu nnyo ekisooka omukyalo okubanga onaaba n'oteerongoosa bulungi kiina kisikiriza demons ezimu okubaka kwawo omuwala awo tuli awo buyonjo bwo buli awo tankatanka ona demons osikiriza ekyo abantu bali tebakimanyi omusajja kiryoke obutanaaba kuzabuza abantu kyegamba ti kiryoke kyekiriwo ekiti nti demon esobola okuyitaawo nga teweeyonjeza wabula ate ku mukazi eyitawo zemanya mu comment section yawo asatuse kati asatugenda kunaaba so nedda naye nga si bwento bwenkitegeeza nti mbuguntu omutwenda kunakuba obuyonjo nabagamba cleanliness is next to godliness omuntu kigwanidde weeyonje naye kyomukazi ono kintu kitonde kiralamu nnyo nti okimanyi nti omukazi wabanga katugeze ne bukya ku makya nga taneeyonja okimanyi nti awo awantu awo liba ddogo lyennyini asobola okukozesaawo aba amanyi okukozesaawo n'abaako gwaloga ku ssaawa eyo nga taneeyonja so ebintu ebiri ku mukazi actually omukazi kyekitonde ku mubiri gwakyo ekirina ebintu bingi mu nsi y'omwoyo ebisobola okukozesebwa okuloga omukazi okulaga obwereere bwe kikuloga omukazi okulaga obwereere bwe kikuloga omukazi okulaga amabeere kikuloga nga mukazi oyo si mukazi wo omuntu gwobeera naye ate akyakabi kijje kibenga akusinga obukulu oba akusingako ku myaka ekyo nakyo kiralamu so omukazi oyo n'okulaga obulazi empale ye gyayambadde ensonga lwaki nze mulamu bwange nagamba nekintu kyesiriddamu kukola kwe kwoza empale y'omukazi nayo gikagenda kunyumizako no story nti bangi batozesanga empale simba wakati omwana wa Katonda ali eyo campaign gye tuliko essaawa zino yakutaasa tata wa Niko ayina kansa w'omawuggwe ali ku stage 1 era gwe abadde atugoberera tubaye tulina akasente ketusulasula mu nsawo ya Niko ketumusuulira gwagamba nti okusomesa kwe kunkolera olunaku kunsitudde mu nsi y'omwoyo gwagamba nti Niko yafuuka family yafuuka wakika tulina okumubeererawo osobola okubako nekomusuulira ngaoyita ku namba yange eri awo ba ku 0700 346827 ku 0700 346827 leta Sam Luyima so tulabe nga olutalo no tululwana kanso ono ali ku level esooka akubika nze nfunyeko experience y'abalwadde ba kansa naye omukisa gwe mbadde nina omubi nti bonna mbadde ngenda mu lutalo nabo nga already ali ku level esembayo so nayo kati eno level esooka eno tugisobola gwagamba nti nikampadde omukisa nkoze obulungi ekitenkanika osobola okubako nekomusuulira naawe ayita ku simu yange eyo nga tosobodde kusooka kuŋŋamba ku WhatsApp oteekako reason for Niko onyamba tusobole okufuna embaliriro ennungi n'enflowing ennungi mukama agenda kuwa omukisa gwagenda okukola ng'eddoboozi lyo kyeligambye siga mukama kyagambye okusiga oba kyakuwuliza munda muli nkyosobola kisiga nekitakumenya gwatakiwulidde still okomentinga okulayikinga n'okwongera otusabira nakyo kikulu mukama agenda kikwera omukisa Niko bwekityo kiri abantu bano baali so delicate abakazi emibiri gyabwe asobola okuloga ensonga lwaki mulaba nnyo nti ba TikTok ennaku zino abaana ab'obuwala osanga mwana myaka bayirayo abawala emyaka 17 era wojje weebuze lwaki olaba nnyo abaana obuwala ennaku zino bateeka nnyo ebitundu byabwe byekyama ku TikTok nolaba ono yatadde oli yatadde abasajja balina ssente balina ekintu kino simanyi bakijjawa alaba omuntu ali popular
alowooza oba okwebaka naye kiba kyakabi kwegamba baagala abo abawala boolaba balina following y'amaanyi. ate kiri kakati mu bayimbi abaagala okuta ennyimba ogenda olaba nga ataddeyo basooka kumbalira kati soka ota owererewe ota akayimba kati ekintu ekyo njagala abantu mumanye kino eno ekiri emabega waakyo. Tulina omukazi fena gwe tumanyi abangi gwe bayita Jezebel mu Bayibuli. Omuwala oyo yali muwala wa kabaka, naye enziikwa gye yaziikwamu n'enfa gye yafaamu teyafanga, teyalabika kusinziira nti yali mu mbejja, teyaweebwa kitiibwa, era enfa gye yafaamu straight yagenderawo wansi mu Geyeena, era n'atransformingibwa n'afuuka demon. Kati waliwo n'omuzimu gwe bayita Jezebel. Bulungi nnyo. Demon omu Jezebel. Jezebel gyali. Jezebel oyo yali so popular. Naye nga buli musajja yeebaka naye. Yakolanga obwenzi bungi nnyo Jezebel oyo. Kaakati mulimu ebintu kati bitandise okwebbula. Omanyi Bayibuli nze ku lwange ndaba nga ebyali mu Bayibuli mu ndagaano enkadde ne wano biri mu kuddamu, tebiyina njawulo. Sodoma ne Gomora oluli tumulaba ebisiyaga byaddamu. Kati omanyi olumu mbeeraawo ne ŋŋamba oba Katonda agenda kuddamu era akulenga bwe yakola luli, asindika ebiriro bijje nga bigwa ku buli musiyazi, kimugwekaawo gye mumulabi musanga tisinga yasiridde, simanyi. So Jezebel ono olaba abawala bano ab'ennaku zino abaliko, ogenda osanga akawunti y'omwana neyeekwata nga asitamye, nga sigamba nti takigenderedde naye nga akikoze eki akigenderedde. Abalala n'obasanga abata nods, n'osanga olinga kati mulimu bano abatunda ebintu oba katugeze atunda bujaketi naye nga nayambala akantu kakoma eno and you like alanga oba alaga mubiri gwe. So abaana beetunze mu ngeri ey'enjawulo, gwe omuntu gyotasaana kunotisinga agolaba kiwala kirungi kino ekiwala kiranga kumbe oli alina ebyo byakola ki byayisa. Kati abantu bano abalaga obwereere bwabwe okufuna fame bafunamu bati. Abantu abasinga njagala bakimanye nti buli wooswala sitaani afunamu. Nkiddamu, buli wooswala sitaani afunamu atya afiidinga. Gwe buli wooswala oti n'olabika mu nsi y'omwoyo olina ekintu ekikweyambulwako, ekintu ekyo ekikweyambulako ekikuvaako sitaani kyalya nekimwongera amaanyi. Okategedde gwe buli ensonyi zikuvaamu bati bba no exposing. Kati swaki nti abawala mbalaba nnyo oba ensonga lwaki ojja okyegendereze abazanyi ba firimu abasinga nze wawo n'omuzanyi gwe nali kati nali simanyi nti Rembo alinayo firimu ngalaze obwereere bwe. Nali sikimanyi nti gyeri mpaka we nagiraba. Rembo mbulumuvu firimu bamukwata siini, alina siini gye bamukwata ng'ali n'omukazi naye nga bali bwereere, firimu gyeri. Nali simanyi nti ndigiraba nakola nga sikisuubira. Gwe tokimanyi temukyebuuza lwaki abazannyi abo aba firimu munnayo ogenda olaba ng'alina firimu gye yakoze ng'alina siini zaalimu ezitaweesa kitiibwa, ng'alina siini zaalimu nga yeeyambudde. Mwe temukyebuuza lwaki nosanga omuzannyi alina erinnya n'omusanga bamaze mu firimu nga siini ya buseegu. Oluusi kati ogenda olaba nga babakubye ebifaananyi eby'obuseegu nobiteeka ku nneeti. Temukyebuuza lwaki. Kiri nnyo mu film industry, kiri nnyo mu industry y'abayimbi ne wano e Uganda batandise okukikola. So ekintu ekyo mu nsi y'omwoyo abasinga bakitrain obugundi bwo obuki obwereere bwo okubulaga ensi n'obulaga abantu kiina engikiyamba mu sitaani. Era abasinga abantu kasabeera nga bagulumidde. Omanyi omuntu buli wogulumira wano eno buli feemu yona gyofuna wano eno ne mu nsi y'omwoyo golabika bulala. Obeera muyimbi wano ne mu nsi y'omwoyo omwoyo gwina gye gulabikamu kuba ne energy aguliko. So
abantu we batyo bagwa mu katego ka sitaani era ne babeera nga bafuna nga sitaani afunamu ate nga nabo tebakola ki tebamanyi kakati tudde wano tugenda kuddaawo nekyo yenyagala okubuuza nesoko tudde wano wetwagendedde mu kalango ka taata ka kansa okyo waddungamba gwagambye ensonga lwaki nze saagala kwoza nnika z'abakazi ziriko ki osanga omusajja nga yagwa mu mukwano ne mukazi we ng'akeera muwoleza ku nnika nedda ekyo kikyamu omusajja takwata kutayuza nnika neoba mukazi wo omwagala otya tokwata ku nnika gireke sajja mukulu toyuza nnika tokwatako gireke kaleka dduka vaawo kabeere nga mulwadde wakiri mugulire empya tokwata nnika atozikwata toyuza nnika ogenda kuwona obufumbo ensonga lwaki mbagamba nze kyekintu ekisooka nze ng'omuntu nabawulyako experience yange nga nkyali muto nembabuulira bwe yali omusajja omanyi ebitundu ebyo ebyabakazi abasinga tubinyooma naye bitundu biri so dangerous eddogo eriri awo amasitaani agali awo omuntu asobola kuteebereza ensonga lwaki omukyalo omukazi waaba aloga eddagala erisembayo amaanyi lyasobola okukozesa mu kintu n'agamba nti kati ekintu njagala kibeere nga kya tabbu nga kattirawo ekaba katwa nga kattirawo biri awo teweewuunya lwaki mu vidiyo ne balaga nti balaga omukozi ne balaga abakozi abakuba abaana abo balina vidiyo gye balaga nga afuka mu nva z'abakama be wagirabye nafukamu nateka wali ku gaasi lwaki tawandamu malusu lwaki taleta ekikere nakisuulamu kale lwaki bamugamba fukamu yensonga lwaki nze mulamu bwange era ninanze ebintu byesaagala nakowa akabaketi nti bino omuntu nave naddala nga mukazi nafuka mu baketi oyo mukazi gyafuseemu era kiba kinyuma nnyo oba abeere nakisenge ki nga ye yekka naye waliwo ebintu ebimu byembagamba nga abantu gakumwe bipya onnakakowa kuba nakasitulira emyaka 7 ate nga sinze akakozesa ate era fathamo nagenda nensooka njiga ku gundi eyo omanyi omukyala waabanga afuse ku makyaga amazzi n'agakuyiira kwaba engeri gy'abakulozeemu muganda wange olyo teri ddogo lisingaawo ebintu ekiri ku bakazi abakazi bo nga bo bonna ddogo lyereere liwedde emirimu amaaso enyindo ye nga ye akulogera wonna wayagadde engeri gyafaananamu kale omubiri gwe it's a very dangerous creature by the way yensonga lwaki amawanga agasinga ogenda sanga nga abakazi tebafugangako omukazi tafugangako okuleka agamu kati nti gafugamu tulina pulezidenti waffe Suluhu si wa Uganda wa Tanzania Suluhu kati n'ensi endala olaba zireseyo ku bakazi naye abakazi temumanyi lwaki nti mu kereziya si be baweereza ku wotaali nti togenda sanga mukazi wengamba okuweereza ku woota iva kuba nabaweereza father naye togenda sanga musista kabeere nga musista wabitiibwa atya nakulembera ekitambiro ky'emmisa father omusajja alina okukulembera ekitonde ekikazi gye bali mwe bali nga babuulira enjiri naye omusista si agenda wali ku wotaali era ne mu ddiini mu mpisa y'obuyudaaya omukyala bamutwalanga ng'ekintu ekitali kirongoofu sigamba nti mbwe abakazi katonda tabaagala abaagala ku lw'ekisa kya kristo kuba ffenna tuli baana mu maaso ge naye abakazi ab'edda tebaali bangu ensonga lwaki ne mateeka gali mu bitabo ebikadde ebya musa galaga nti omukyala teyagenda nga watukuvu w'abatukuvu so abakazi baneeno kintu kya tabu nnyo kati eyo empala eyokayokka waba amaze ojjambala n'agijjamu
n'agissa wali omusajja ogikwatako kisobola kina engeri gikyaffectingamu blessing yo kina engeri gikyaffectingamu blessing yo wagijjamu tolina gikwatako gamba there instantly ebintu bino eno simanyi wawulio kyaki ezibisomesa kubanga bino balina obigamba abafumbo ate era n'omusajja kiggwanidde obutako kubanga togikwatako empale y'omukazi tokwata kunika togikwatako n'ogireka obuyonjo bubwe nga y'omuntu ate omukazi okwata yaso ogikwatako sigamba nti kwekubira naye munaye obutonde weebutyo yensonga lwaki abakazi erudda balabanga abasajja abeeteekawo naye njagala nkubuulire omusajja asigala musajja kuba singa bukeera kuba kino bagamba nti ensi eno bagiseemu abakazi bokka waliwo ebintu byatandikoze omukazi tasobola situla adikowa musajja yagenda gisitula omukazi tasobola beera mukasana omukazi balina ebintu betasobola kukola omukazi tebasobola kutambulira mu heights nti bali ku bizimbe waggulu eri bazimba batya bamanyi nti ekintu kijja kunkoona so omusajja asigala musajja era abakazi singa mu nsi tebaalimu ebisinga twandibyekoledde naye kyenyagala olongooseemu tugenda kubuza abantu omweka tewaliwo abasajja bagenda okutandikawo obukundi bw'obutanaaba ekyo banaabe niko yatugambye omusajja ne bwatanaaba tewaba buzibu sijja kunaaba maama Mary abasajja banaabe tebanaaba abasajja abakazi bagulwa n'abasajja ennaku zino omusajja n'omusanga nga bamuteredde amazzi mu bbafu naye ngaakuba omulanga omubuuza taata kivumbi okaabira ki nze kati bagamba okunaaba ewaka wano nkozemu sijja kudda omusajja obutanaaba bubeera busibe obusibe akyo kyakimanye omusajja atanaaba buba busibe tolifuna financial breakthrough spiritual breakthrough tolifuna favor tunaaba teri mugagga awunya teri mugagga awunya kitundu alina kuwunya ssente talina kuwunya bubi oyo si mugagga omanyi wali abantu abeepatika mu ssente omuntu okuyita omugagga bagagga balina ebintu balabinze obulikeera ku makya n'osanga nga nenyambadde ebibulingi bye biddamegi tadde wali emmotoka manya siri mugagga omugagga simanyi ngeri bantu gye babulabamu naye omugagga ye muntu gwe tusuubira okubanga artisti mu bintu ebimu ng'ali contented ebintu ebyennyambala ng'ennyambala si ekintu kati ekimuli obu kuba ebiseera abantu abamu twambalako bulungi kulaga abantu nti tetuli bubi ekyo kyonzikiriza abasinga kwambala bulungi muntu otagamba gundi oyambala tulina sente naye omugagga aziina tafaayo okusoma omusanga no n'ayambala najja yambala olugoye abatalina bakazi nga lwayulikako naye nga ye ali abagamba lwerumanyi owali abamu nga tebalina bakazi ekanaekyotabona mukazi niko kikwambaza bintu birifu wali okwasanga nayambala bwati gakiri rare naye ate nali nkirabyeko nti nasanga omusajja omu gwe twakolerako kati twali tutambula okgenda nga yakyuka ewaka bulungi nakomawo najjamu engoye twali tutuseda najja yayambalanga bwasanze teyagolola kati natuuka nayambala yambala bisikola kati yabyambala byali bya bbeeyi byo kati bwetwatuuka ku restaurant wetwali tulina omumiiti wetwali tulina okufuna langi naga kato zino zinyiga nafunaawo birugabire naga njagala nnyo olugabire olwo twamwambala eddanga tukyali muto naye mwambalamu wano mu biseera byange bya ddembe nayambala tangira neŋŋamba nga nali sikisuubira so obugagga nembutwala kati omuntu oyo tayagala kunaaba ye obusibe naye nasanga omusajja mukulu ojja kunaaba taata kivumbi ojja kunaaba leero nze kati bambonyabonya aveeyo ku ludo ekyo kyekintu obubeera busibe era abantu bakimanye kuba dimoni zezo era zaagala nnyo abantu abakyafu teri dimoni yagala abantu bayonjo ensonga lwaki togenda sanga sabu siimule ba agent babweseza nnyo abaana ba tiktok okusaasaanya live zezo kati abantu begatira ku live ezaawa eza tiktok begatira bati ngamba
nebagenda mu mbeera z'ekikulu live ne bakola omukwano ku live minisita aliwa gyeziri nnyo abaana babeera okwo akawunti ezo ziri special era bazisasula okuba nga ziri bwe zityo nebiki byoŋŋamba ensonga lwaki abazadde mbasaba nnyo omwana wo waba alina tiktok tunula mu tiktok y'omwana musoberere kuba tiktok ezo omwana agenda giwandiisa akantu mwawulirako kati nti age restriction agenda awandiiseyo emyaka egy'ekikulu emyaka egy'ekikulu otuuka ekiseera ne babaako access gyebakuwa ng'osobola okulaba ezo tiktok live ez'abakulu kyebayita adult talk tiktok y'abantu abakulu kati ne babeera okwo nga bamalaya beetundibwa okwo bakola biki mu tiktok abantu tebagirabanga balowooza nti eri awo yagera ensonga lwaki n'olunyiri lwajagala mu bayibuli luli mu kitabo ky'okukungubaga okukungubaga chapter ey'okubiri olunyiri lwa 19 lugamba nti musisimuke ekiro ebisimuko bitandikira ofuka omutima gwo ng'amazzi okaabe kulw'abaana bo abanaatera okufa enjala buli luguudo bwe lukyukira koona ya street olunyiri olwagala nnyo bayibuli erogera ekitabo ky'okukungubaga ekyo kitabo mu bitabo bitasomwasomwa naye nga wookyulira nti kungubaga muli okuwoninga okw'ettabu so bayibuli eyogera nnyo ku baana awo neemphasizinga musabire abaana era omuzadde awulidde ekyawandiikibwa ekyo genda okinoonya okisome Lamentations 2:19 asomewo alabe olunyiriro olwo nalusabiramu nze nga nshapinga future yange ng'omwana alina omuzadde kuba muzadde wange nkimanya nsabira naye nange nimba nina okwesabira tiktok eyo bwitu bweyonoonye abaana abavubuka kati ebisinga obiraba tubadde kwano n'oluyimba olubadde lukubye abantu balulabye naye teri basinze ddujjayo nga tiktok yadde omusajja ekivulu kyamusaze naye akayimba kadde katambula nnyo nasanga adde saagala kwogera naye so omusajja ayinza okugamba so akayimba ako katambudde nnyo abaana ba tiktok si tiktok kuba omwana yasooka okukolamu challenge yakolamu challenge bange ebyokusaaga akayimba kavudde ne kadda ku maapu so buli gundi yona ejja abaana bano abavubuka myaka 22 yawo 23 18 17 bana bato we baleese change olaba nga tiktok kati era abasinga abantu beebuuza future y'ensi ne tiktok olaba nti kati tukyakozesa bintu nga facebook tukyakozesa bintu nga snapchat bintu nga gundi telegram kati telegram yafuuka ya buseegu bwokka telegram yo ya buseegu obvious case era omuzadde nga alina omwana alina telegram obvious case buseegu mulimu kigundi ze sina account ya telegram sina account ya snapchat sina account ya facebook kakati waliwo ekibuzo kyembanjagala okubuuza lwaki sitaani ainvestinze nnyo amasanamu gonna agasinga lwaki sataani has deeply invested mu buseegu amasanamu gonna agasinga gatadde nnyo mu buseegu ekisooka ekira kijja natutwalira ddala wali erinziremu ddala abantu oba ekibala ekyali mu gundi mu edeni kwali kwegata teri kintu kikyasinze okusinziira ku okusinziira ku fujjo ly'eberuminati fe mu bayibo biralamu teri kikola kisinga kemenkerezanga ekyo osobola okulabaawo ssente notafunamu kirowoozo kigamba nti ssente ezo zitwale naye kizibu nnyo okuva eri n'otuuka wano nosanga omukazi nga oba katugize siriti eiseketi empale y'ogiraba notafuna omutima gune that first attack eyo negukubamu bwesiwe kiri so tikeke siwe kiri kunze simanyi kukwe omutima gwo
Atalo ngero olunjosiriza sebo. Ate mbuziza nga akuze sibe kiri. Ekintu ekisooka physically omutima guli pausinga. Ekyo tudde mazima. Kuyina engeri gye gukubamu eba yanjawulo. Ogende omwezi wendo. Nti just nti omuntu gwe yokumako n'ogamba nti naye ekyo endowooza nkyama. Ntunogamba nti endowooza nki. No, katwogera reality amazima abantu be mbalimbalimba muze ndi musabi nnyo kisasanga tosa kungama that thing tikisala mu mutima kisala kitiswa kulanga aliyo kiri kitya ekyo omanyi nasaba bagamba mazima niko tuwaira nasaba bagamba ekyo kyo mu mutima kisala sa omuntu yeyemulirira ne yekakanya n'agamba okusinzira nti ndi mukyala wange janja ndize ne yegamba nti okusinzira nti ndi muntu mukulu nina abaana nina kineeno ndi wavunanyizibwa bwe nti abantu bandaba bwe nti ekyo kankireke kabeere mu faatha agamba ekyo kintu kankole ki kankireke kati wekibanga kiri bwe kityo nga bino byonna ebira bisobola omutima guyinza obutakurosinga ekintu ekyo kyekyo ekikeme kikyasinza obunene ku nsi ekyo kyokka kyokka mwetemwebuuza lwaki taata atuuka ekiseera n'akwata muwala we ate kati oyo kiba kisusse wow kale tuyite mu batusofa abakala programu ya fene recent aseseza Tendo bai Tendo ngena afuka fani wa Tendo gwe mwana katunga tandikirawo lwaki Stani investinze nnyo mu Busego tukimenye ne tujja kukiddawo ko kutubeko ko wali tudde wano ewalala pastor abagenda ku mirambo ne bajjako amaanya ag'enjawulo ate tukonye tugenda ndoza episode ya febeddako batata bagenda mu mirambo ne bajjako amaanya ag'enjawulo ku mirambo ne bajja ba pastor ne bajja ne bakola ki ebyamagere eno then tujja kwogera ne ku ngeri ebyokola bye byakwatanga muno walampa ebisenge then tudde ne mu nyumba y'e Masaka wagivaamu otya ekyaliyo bateriyo kale kakati gwe mwana wa Katonda aliyo Mase muwezi Nico, God is faithful, continue serving him faithfully. That is just a test chenagambye just Katonda jakola ki. I love this program for sure era mukama abawo omukisa Mase agambye ayo test Stan Katonda Stan ategede nga tuli amawanga naga katono kamuletire kikansa babenga balowooza ku kikansa bulijjo buli kanaku naye kati nga tuyita mu kusaba ne mu kulabirira tugenda kimeka amina wow nkamwesiga Olivia nkamwesiga always on and on and on and on nkamwesiga Tendo Judy, the one and only Tendo Judy. Thank you for that show. Le matiramu Tendo Judy. Tendo Judy. Tendo Solome. Wegoberede. Tendo ono mupya. Solome mupya ono. Tendo. Hey, thanks for your advices about wisdom of religion mupya ono. Mupya. Mu comment. Ayinza okuba buli gyalaba naye. Yebisoso commenting. Abapyanga bangi leero. Tihirirwe Sara. Awe tubeera naye. Tubeera naye. Tihirirwe. Tihirire. Tubeera naye. Okay. This world is crazy to the extent that what we call light is darkness and what we call darkness is light. God have mercy on us. Nga bwakyogedde. It explains it all. Bw'kyolabanga ekikyamu kyekituufu ali kyolabanga ekituufu kyekikyamu kangume Hilda. Thanks Nicole. Naye what I want to know, Bachwezi are small gods cause I'm so confused right now. And I joined the Bachwezi 2 years back. I'm no longer there. So Nicole, come and help on this so that I can understand about this Bachwezi. Even they call themselves that Abu Sinje. In my language, Kangume Yuda mani yakemwa. Kangume Yuda. Abachwezi
Kangume Yuda yakemwa najoyininga abachwezi kakati abadde agala kugamba akubuza abachwezi ddala ba small god yakola nsobi okubajo yakola nsobi bajo yininga oba yakola nsobi Yuda batanzi kati Hilda kyabamanya kiri kimu abo ba small gods abo agundi abachwezi ba small god bukatonda okutono Yuda ayingira amasanamu kati era ago masanamu Yuda tuyingire kisiibo Yuda wafadda kitegeeza oyo ayina okubanga munyakole Yuda bannange tumusiibireko tumusabe obusinje oyo Kangume Yuda bannange naye kasita kacyanyansa agitegedde katugende mu maaso Tendo Julia akomyewo how God between Lucifer Tendo Judo olimi simanyi naye oba muganda oba si muganda Tendo soko ku 0700346827 soko inboxing ko Tendo Judo alayi mwani mukubide kuba ayibuusa ine ebizo byabuuza ngezaako nnyo mutegeera tumuyambe naye how God between Lucifer olulimi olwo kati dubuzaabuza Tendo soko inboxing mu namba yange esimu 0700346827 Rosette there is a scripture that says that don't they know that they are gods kyekyo wagambye nti omuntu yenna katonda naye ate ekyokubeera bakatonda terikitufuulaani oli mwene ensonga lwaki yakyogera ekyo nti yatuwa obuyinza okubanga we are ruling over buli kimu ekiri kuno ku nsi nti webiba biseera ntusobola bigoba tusobola oyita omukisa because we are gods oyebale nnyo okubanga aleese ekintu ekyo nekibeera nga kipo improvinga kakati Rosette gwe twazeemu answer eri mu question and answer program ya question and answer yagambye this is Rosette about my questioning of an agent giving me a gift. It was a gift of clothes not singing niko tompa idaze twabadde tumanyi nti inquire akati ekirabu ekyokwambala akizeeyo ekyokwambala takigaba akibana ate kipinyo gift of clothes it is wabanga anti kati yamutwalira nga we nakwata olugoye nengamba David n'olugoye ndikuwadde nagudde akagoye kati kyabakola oba yalwambaddemu asiibe olugoye aluzeeyo va ku ngoye z'ebirumina kyegent tarooca takola ki naye kindly aluzeeyo ate egent yabula wabanga yabula kati awo anyikire mu ssala olugoye alutwale mutundwe oba Pastor Tom befire those people who ban those things alutwaleyo haya Tendo bana Tendo akomyewo I have my problem is there in you I have my problem is there in you Nasa avoid churches of all powerful pastors around Kampala. They are demonic pastors. Even that one from tayagera kuteka pastor tategerekeka tayagera pastor wange una mutadde mbannanje pastor wange even that from mutundwe aya Nasa every Sunday he goes to that pastor's church who always accused of homosexuality in the media because he's mental. That's why he doesn't conduct church services on Sunday. Ambiyeke ezo ensonga z'abasumba tuzireke tujjayingira mu lutalo ate olwadde lwebaka siva ku Pastor Tom kale kumana katonda ali eyo katukomaawo tujja kwatagana olundi tujja kuba ne question and answer buli luvannyuma lwa wiiki recaps okuŋŋaanya ebibuuzo ne tubiddamu tujja biddamu ku screen yaffe gaggadde era nga buli linnya ly'omuntu liyitawo mu ddembe ppitirivu nga twongera okugatta Oluganda kuba tuna n'ensi yange mweraba.